Okay, ekituufu kyo n'omuzibe akimanyi nti akalulu k'omubaka omukyalo ow'e Masaka akaliko Nameere ne Nalubowa kalimu okufutyanga kungi. Oluvannyuma lwa Nameere okusaba akalulu kaddemu okubalwa, kigambibwa mbu kirabika yali akimanyiko nti otuddamu okukabala ngenda kuba mmaze okubako ne byenjiya basobole okunnangirira. Era essaawa zino obeera mu bantu n'ogamba nti Nameere yawangula akalulu k'e Masaka, abantu bayinza okukuba oluyi bagamba Nameere yabbi akalulu k'e Masaka. Now, emizannyo mingi nnyo egyazannyibwa, first and foremost, emizannyo mingi nnyo egyazannyibwa okusobola okuyingiza Nameere mu Parliament. Wabula njagala ate owulire ebimu ku bintu bye yakola ebyasobosezza omutuusa ku eryo ekkula lyaliko olwaleero. Verse Strange 256 amanya Peter Simple. Subscribe, tapping a notification bell. Katukomewo. Kana kuwakana nti abo bululusiwe bwabadde nga bamugamba leta DR form nga akanula bukanuzi maaso. Nga kuwogana buwoganyi kanula maaso. Era Haji namugamba oba tolina oba tolina DR form tolina right eyogera. Nameere kyamuyisa bubi nnyo. Era naawulira nga ayagala kaaba na bukaabi. Era ogenda okumaliriza nga akalulu bakamusabudde very clearly. Kyamuluma nnyo n'obwo obululu bamuwaayo emitwalo 23,000 yali tabulina. Ojja kwesanga obululu obusinga bwava Miruka ewali ba presiding officer nga ba NRM 10 ku 10 nga tayanda kukiraga Masaka twazeemu kya ewali ba presiding isibu mukulu Andrew gezaako okumutinga nja kuyita tulabe nga obaako kyogattako. Bw'ojja kwesanga Masaka bayiwa abaana bonna abakola nga ba presiding officer mu kalulu akaggwa. Abaana abo bwe babayiwa ne ba NRM neyingizaamu abaayo. Tubadde ne ba presiding officer ku polling stations bonna ebitundu nga 9 ku 10 nga bonna ba NRM. Ngero omuntu ajja mu kalulu nga tukimanyi nti oyo okuvira ddala ku supervisor nga bakibiina kimu kya NRM. Era omuntu ndowooza abadde soba abadde agenda dduli yoyo presiding officer returning officer w'ekibuga Masaka nga yatatolerating nonsense naye nga abalondesa bonna ku polling stations nga ebiri mu bibuga ebirala ne mu districts endala zonna eza Uganda babadde bakola ebintu bya kisiru nnyo. Nameere bw'akizuula nti ba presiding officer bajja mubbira akalulu era ekyo kyo baakimukolera ng'abantu abamu babayuliza obululu 2-3 bwe kituuka ku candidate w'NRM nga bamuwa obululu 3 oba omulonzi bamanya nti oyo w'NRM nga bamuwa obululu 3 oba 4 oba 5 okubutiikinga okulaba ng'afunira bafunira aba candidate b'NRM obululu. Naye yatuuka mu Tale Center nga mukyala Nalubowa yeeteeseteese nga yakoze dda tali sheet ye nga yakoze dda buli kimu ekimukwatako era ffe twagenda okugenda mu Tali Center nga tukimanyi nti tuli bawanguzi ku mutendera gw'omubaka omukyala. Nameere yajja kukola bukozi kavuyo. Era yafuna kati abavubuka bafango ne batambula nabo abayaaya abo bajja ne basalako Tali Center awo ne bakuba jejjerebu ne bawoganira waggulu ne bawemula buli kiramu. Ebyo bye mwalabye ku TV biwero. Nameere awo teyavumye. Nameere awo teyayombye. Nameere mu Tali Center yawemula ngoyinza olowooza ekiri mu Tali Center mukolo gwa kuzina balongo. Yayogera buli kigambo ekyobuwemu kyotasaana kusuubira. Buli musirikale n'amutunuulira, buli muntu n'amutunuulira nga munyenyeza mutwe. Waliwo omwana yali akutte video ye nga awemula Nameere n'amunyakulako essimu. Nameere alina omuntu gwe yali awemula nga amugamba ebigambo by'Oluganda by'otayinza na kwogera mu maaso. N'okugamba nawe kinyini ng'obyegamba owulira nga tekigwana kubyogera naye Nameere n'abigamba omuntu alyoka atufuukira ekizibu mu Tale Center. Era ennaku 2-3 ze twamala mu Tale Center tetwafuna ku mirembe nga Nameere akuba jejjerebu ow'ekika ekyawaggulu naye era ekyo tekyamutaasa akalulu ne bakamuwujja flat and square. Bagenda omaliriza okulangirira nga Nameere bamusinga obululu 15,000 namba nezibusukkamu. Era n'alemezaamu n'agamba kano tekannaggwa tegunnaggwa n'abeera nga abeera buli lunaku buli kiseera atusumbuwa. Flash forward tutuuka mu kalulu kabwa meya ow'ekibuga nga bimanyi bulungi NUP yabadde ne mukyala Namayanja nga yatukwatidde flag
na NRM ng'erina Kipaapaali oyo teyalina maanyi gonna naye bagezaako nnyo mubbira nnyo nga bwe kisoboka. With the help of Nammero, of course. Nammero oyo alina ekintu kye yakola. Bw'amala okusobya buli muntu e Masaka n'amanya nti takwatagana naye kaabe mu NRM. Kati Nammere entalo ze mu Masaka ziri bwe ziti. Alwana n'opposition. Ekyo kyo kisuubirwa kubanga ffe tuli side emu naye ali side ndala. Nammere n'alwana ne chairman wo w'NRM ow'ekibuga. Nammere n'alwana n'aduumira amagye Kasijjagirwa. Nammere n'alwana n'aduumira poliisi ya Greater Masaka yonna. Nammere n'alwana ne ba DPC bonna. Kati yamalirizanga buli muntu amuyisizaamu eggaali ng'avuma muvume. Kye yakola n'afuna security okuviira ddala waggulu eno. Alabika kigambibwa agijja wa speaker. Era abamukuuma bayita aba VIPPG, very important persons protection of our guard webityo. Bebamukuuma balina ekibamboola kye bambala kyawukanako n'aba firudi. Ekibomboola kye kyakola kyayambala. Bebamukuuma era security eyo ejja specifically for her. Nammere bamala omukuba akalulu yanoonya bawayiriza loosiye baba agiteekako. Mwabo mwe yateeka RPC ekimugobye Masaka kyeki. Nti akalulu ke Masaka bagezaako okubba akawuma n'emupinga Nammere akabba ne bagezaako n'okubba akakimanya kabonera omwami Asiimu akabba. Naye tekyasoboka kubanga twamobilizing eggaali nga nnene nnyo ne tugiteeka ku ggombolola awo. Nebeerawo kusiwe bayita kusaze Masaka bamanye Masaka bulungi. Kakati eggaali eyo neesiiba ng'eri mu running battles ne police ng'abaana bakambwe nnyo nga gyenkomezza. Kati abaana mu kubeera abakambwe RPC n'astading embeera nga we bakolera ekintu kyonna eky'obusiru ku baana abo Masaka asobola okukwata omuliro. RPC bwe nga bamaze olangirira akalulu ndowooza abantu abamu baali balowooza Nammere particularly nti bagenda kukuba abawagizi be NUP okubagumbulula. Wabula RPC kye yakola ya making sure nti procession yaffe yali eva ku ssaza agigaidinga alina mu kyalo we yatuyisa abaali bagoberera president mu country wide tour. President olunaku lwe yajja e Masaka mu 2023 abaalaba route president gye yakwata ey'omukyalo awo eva ku ssaza n'osalamu busazi n'ogwa mu Nakayuba. RPC eyo gye yatuza teyatuganya kukwata ayiwe teyatuganya yingira kibuga kya Masaka. Ekintu ekyo kyaluma Nammere ne gurupu ye era ne bagamba RPC yegasse ne NUP okulaba nga Nammere akubwa akalulu. Ebizibu bya RPC ne bitandikira awo musajja wattu paka kumutikka mukuba moroto. RPC yali tatwagalangako ng'NUP. Nale tulina kukkiriza nti yayina ne kye yatuyambako yadde mu kalulu kaffe yadde kubanga tatwagalangako tabangako pro NUP teriyo olukuŋŋaana lwaffe lwe yakkiriza kubaawo. Era mwalaba ne president bwe yali ajja route gye yakolako approval ng'etuyisa mu nfuufu ewale nnyo yoyo omuntu gwe baagamba nti atuwagira ng'NUP. Nammere akalulu kamulemwa okunoonya kubanga even throughout the campaigns yali awemula buwemuzi ng'avuma buvumi ng'asobola okumala essaawa ennungi nga 2 nga abakutte kakota bonna baavuganya nabo kubawemula buwemuzi. So moving forward tugenda okulangirirwa ng'NUP nti tuwangudde buli wamu. Nammere loosi ye n'agiteeka kwakulira poliisi mu Greater Masaka n'agiteeka ne ku Haji Nadduli. Haji Nadduli bw'agimuteekako nembeera nejjeebaawo awo. Era twabadde tuli awo lwe twatuukidde kalulu kange nga batuleetedde omutujjumba tujju okubeera nga yababeera refari mu kalulu kaffe omuntu eyatigumbula Honorable Namugese Mbabule nange gwe bampeereza era nange sijja balimba saawonye omusajja yatuuse nga tayagala kumanya bino byojjayo DRA form yonga mwala bebya banajja Nasife wakiso kutale center byojjayo mbokaana naye agamba kimugenda mu kooti bwoba toli mu mativu na kyange nga kyakugamba period teri kuwuliriza. Nammere nalyo kateeka embeera mu ttale center omwo ng'embeera nzibu nnyo. Era omwami oyo Nadduli we bamala omuwa transfer ne bamugje Masaka ne bamulimiriza okubeera returning officer. Balooya ba Nammere n'abamaje ag'enjawulo agava wabweru wa Greater Masaka
bajja ne basalako sitowa za Electoral Commission ewali waterekeddwa obululu. Ne balyoka bakwata ebox ezo ne bazifulumya, waliwo warehouse emu we bazitwala. Ne balyoka bazikutulako seals ne bayuza bupya obululu ne babuteekamu mu box omwo. Bw'olwamala okukola bw'oti ekintu ekyo ky'okuteekamu obululu mu box, Nammere n'alyoka ateekayo omusango n'agufayiringa. Omusango agenda ogufayiringa kusookera nga obudde bwaggwako dde oba okuloopa. Ate kyasobola kuloopa. Naye nga bw'omanyi nti mission yajja nga yakumuyingiza parliament oba ayise mu ddirisa oba ayise mu kamooli y'ekikulu kya byonna kufuna pronouncement. Munnange omukyala nga bamala oyiwayo obululu n'aloopa byonna ebyali ku kkooti abasinga mwali mugoberera live. Nga byewuunyisa bwewuunyisa. Grounds ze basinziirako okumugroundinga recount nga zonna zituleka tunyeenya mitwe. Ffenna nga twewuunya bwewuunya, omulamuzi embala gye yabalamu ennaku twanyeenya bunyeenya mutwe. Naye omulamuzi ng'akyali mu kkooti n'agamba wabula bwe nnaasangayo box ne bwe naabeereemu bweti nga yakwatibwako nga yamenyebwa teriiko siiru recount weegenda okukoma. Tugamba kale ne twesitula ffenna ne tugenda ku office za Electoral Commission. Saawa zaalinga 9 ez'akawungeezi. Kye baasooka okukola live broadcast zonna ne baziyimiriza nga tuyingidde office za Electoral Commission. Nga toli munnamawulire nga tokkirizibwa kutunuza kamera mu mulamuzi oba ttiimu yonna eyalimu. NUP ne bagigamba ereeta abantu 10 strictly mundaawo. NRM ng'erinayo abantu abatakka mu 50. Nga kugatta ne security yali emaaningawo majority baali bava wabweru wa Masaka. Okusooka DPC w'e Masaka mwami oye yaliwo kaawo ku lunaku olusooka. Era ne tujja ne tumenya office eyo ne bamenya siiru ne baggulawo ebox ne zisooka zibeera examined zonna. Ebox ezasooka okulabwako zonna zaaliko siiru. Naye zaali zisembyeyo ku kisenge ze bataalaba. Kwe kusangayo ebox emu nga siiru emenyese. Ekyayamba mukyala Nammere Nalubowa yennyini eyasooka ogiraba. Bwe yagiraba n'omulamuzi n'agiraba na buli omu eyaliyo n'agiraba. Kaakati bw'agiraba omulamuzi ebox ne bagiteeka ebbali. Omulamuzi yennyini yagyesitulira n'agiteeka ebbali. Bw'agiteeka ebbali Nammere ne yeereetesaawo kasiiru akasamba kasemberera ebox ng'agamba siiru omusirikale bw'abadde asika ebox endala ebox endala ne zikoona kasiiru ne zikamenya. Kaakati munnange tuba tuli awo ng'omulamuzi asooka abuuza buli eyeesimbyewo. Ku beesimbyewo abakyala waaliyo basatu. Waliyo omukyala Sawuya Nannyonga, wabaawo mukyala Nammere, wabaawo ne mukyala Nalubowa. Mukyala Sawuya ne bamubuuza kyayogera ku mbeera eyo n'agamba njirabye box nga siiru teriiko. Ne babuuza Nammere nti box nange njirabye naye omusirikale wabadde asikayo box endala kwe kumenya kasiiru nga tagenderedde era n'okwetonda omusirikale yeetonze. Kyala Nammere naye nannyonnyola nti box tebaddeeko siiru yadde box ebadde nkalu. Kaakati mulamuzi n'ajja n'awa ruling nti amazima gabadde nti box tebadde sealed. Box tebadde sealed era kanzije mbabuulira ekiddako. Mu kaseera ako kennyini nze naliwo from this process ey'okutandika. Mulamuzi n'afuna akasimu. Eyalinga agenda oyimiriza recount, eyalinga agenda bigoba amazima n'agamba kye tugenda okukola bwe yafuna essimu ene box katugiteeke ebbali okubala kugende mu maaso. Olwayogera ekyo ffenna ne tumanya nti kaweddemu abaaliwo ab'NUP. Era olwagamba nti tugende mu maaso ne tumanyira ddala nti akalulu kaweddemu ogwaffe guweddemu. Kyala Nalubowa ne yeekandaga naga atasobola kubeera part of this sham process kubanga twali tukitegeereddewo nti kitegeeze box zino ng'era abamu bwe twali tukimanyi kubanga ffe nze najjako ku Electoral Commission nga olunaku lwa kkooti olusooka lwakatandika nga nzize kulaba
DRA forms zange ezimu zaali zibbiddwa kulaba oba nsobola okufuna ku copies electoral commission nga nyina byenziza okukwasaganyawo kati nze nayingirawo nga tebansuubira gate bali tebannagisikewe nga tebannabagikuuma bulungi zisikewe kigambo kinnemye okwogera nga tebannabagiprotectinga bulungi gate nga movements ezigenda mu maaso kikulaga nti waliwo ekintu ekitali kya bulijjo kye bali okukusa kye bali okukolerawo awo ku office electoral commission ng'obunkenke bungi nga beekengera buli kiramu nga kwegamba olabira ddala ekigenda mu maaso si kya bulijjo era ogenda okitegeera returning office omupya yajja nga azze ku mission zaali bbiri z'omu ku baali ba victim be owookubiri kulaba nga overseeing program oba process y'okukola vote recount omulamuzi oyo chief magistrate yali mupya nga wa wiiki emu ekyamuleeta kwasaganya misango egyo RPC ogenda byonna ebyo okubaawo circumstances ezo nga bwe tuzoogeddeko yonna yali plan scheme yakulaba nga nammeera alangirirwa omulamuzi teye MP omukyalo ow'e Masaka era abasinga tetwakyewuunya twakikkiriza nti leero kaweddemu okusookera ddala ne bateekako perimita y'amagye office electoral commission abagimanyi obulungi eri mu kizungu amagye gasalako kilomita namba nga yeegyetoolodde nga from a kilomita tosobola kusembera wetuli ng'olina kubeera ku lisiti okuyingirayo NUP bagigamba muleeta abantu 10 NRM ng'erinayo abantu nga 50 n'abasecurity nga baliyo nga 50 ng'ate bonna si ba bulijjo process n'etandika ekawungeezi ssaawa bweziti actually ndowooza twali twakabala box nga 2 bwe twatuukira mu ssaawa 2 n'ekitundu nga process eri slow nnyo ng'ebintu tebiwa maanyi naye ne tutuulawo ne tugamba obuwemu buno nga bukolebwa katubeerewo bugoberera obudde bwagenda okukera ku makya nga twakabala box 11 ku box 314 omulamuzi yagenda okulaba ekintu kikaluba n'aleeta omulamuzi owookubiri kati omulamuzi owookubiri bwe yajja ye yamwatulira kaato oyo omulamuzi aliwo n'amugamba bino byokola bya kigwagwa okusooka okugrantinga recounting ennaku ziwiseeko okusanga ebox emu nga yamenyeddwa nga teriiko siiru nokkiriza recount ogenda mu maaso omulamuzi munne n'amusomera emisango naye ng'ono era nga bw'omanyi omuntu ali ku katala nga bw'ali ku mission n'alemezaamu n'agenda mu maaso nga era abala obululu nga yeekaza bwekaza twasanga inconsistencies ezitali za bulijjo olunaku olusooka lugenda okuggwako nga mulimu ebox ze tusanzemu obululu bwa nammeere bokka nga mulimu obululu ng'ebikumi 3 oba ebikumi 4 nga bulimu bwa nammeere yekka bw'obwa candidate obulala tebuliimu ekyewuunyisa twalinze box zonna ziggweeyo tulowooze nti oba obululu obwo bwagattibwa mu box endala tetwabusanzeemu kyokka nga ku ttale sheet eri original nga polling stations ezo zabaddeko obululu nga Sawuya yafunyeewo obululu Nalubowa yafunyeewo obululu ne Nammeere yafunyeewo obululu naye ku luno okugenda obikkula box nga mulimu bwa Nammeere bwokka nekitwewuunyisa inconsistency endala gye twasanga ng'obululu ku luno baabubuusizza box emu tugeze mbagereze ekitundu kikye mumanyi kangereze mu Masaka bwengereza mu Masaka ng'obululu bwa constituency ya Kimaanya Kabonera ebox webeeraga nti no polling station tugeze ya ku Nuuru mu Kimaanya Kabonera ng'osobola osangamu obululu obuva mu Kisuuna mu constituency ya Nyendo Mukungwe kubanga time yatuuse mu kubala obululu Nammeere process yonna n'agiwamba era ekiro ekimu mwami Brigade Major General Sando oyo w'Ekasijjagira yali asindiseyo ba agent be Nammeere nga bwe nabagambye takwatagana na Major General Sande Nammeere n'ateekawo embeera n'afuba okulanga batabani ba General Sande bagobwa mu Ttale Center abapoliisi ababulijjo bonna ne bagobwa security ye nga ye gye baamuwadde bano abambala ebibombola bya bbulu abatali ba bulijjo ne basigala nga be bali mu control ne Nammeere nga kyayogera kyekikola live broadcasts ne baziyimiriza ng'olututandisa osanga ebintu ebitali consistent n'akatono ne baziyimiriza nga munnamawulire wa bulijjo takkirizibwa time yatuuse nga tewakyali tteeka ligobererwa wabula nga abantu balwana bulwanyi kuggusa kye baggusa era from the word go Nammeere yakulembererawo n'obululu 10 paka process kuggwa Nammeere nga yakyakulembedde
tewaliwo lunaku na lumu Nammeere lwe yasala speed. Kanzikirize muganda wange wano Yiga abeeko naye byagattawo kubanga we twabaddeyo sebo mwami Yiga nkukkiriza sebo nakwogerera jangu nnyonnyola abantu ekyabaddeyo. Sebo mukama wange meya wange owakimanya kabonera nze sebo nkyakuyita meya wange wadde abasajja bakubbye wawangula obululu wabasinga majini ya 13,000 naye sebo yinzo banga tonnamanya bakubbye batya naye ate nze nafunye abantu ne bannyinnyonnyola bakubbirawa bakubbira mu Newkumbu waliyo amaka g'omusirikale omwo oyinza obanga omumanyi kati bano ba supervisor ab'omuluka ab electoral commission buli eyavanga mu field yatuukiranga awo nga we batandika okumanya nti ekifo kya Moshi atusinga majini ya mmeka tuyinza mugattisa diala forms mmeka nga bajjamu zidi nga bafuna empya nga bagatta kuba aba NRM bonna ba councillors baali batuukira awo nga buli kansala ajja n'akakadde kalamba nga bakubuuza n'ava akusinga bumeka olwo nga bajja mu diala fomu emu nga bafuna diala fomu endala gye bajjuzanga egatta ebyo byonna ng'osasula akakadde kaabwe ng'ogenda ku electoral commission. Mu Nyendo Mukungwe baali babikoledde ku boulevard, so buli constituency baali balina bwe batadde tale center yaabwe we bagattira ebyabwe by'ekibbi nga basupervisor we basookera before nga tebannagenda ku tale center bwe baakola oyo Katemba. So ebintu ebyo byonna byakulemberwa Nammeere. Kye yali agezaako okubala yali agezaako okubala kaluluke kubeera mwakyewulirako mu 7 nga bamaze okuwangula ebintu ebyo bamaze okubba sagana nkuyite kuwangula yavaayo n'akola statement nti bulijjo banziba olaba nawangudde bakansala 45 division mayor omu nga maze okugoba RPC ne returning officer. Olwo amaanyi gaabwe ag'okuddamu okubala obululu Nammeere basimbula okubana yayogera nga agamba nti bagamba batya nti bawangula constituency nga twagiwangudde bakansala bonna kuba bye bintu kwe yeesigamanga kati olwagira sebo z'ensonga ezimu gwe kubasigama omulamuzi okutandika okuddamu obala obululu tutuuka mu kutandika okuddamu okubala obululu nali omu ku ba witness 10 abaho nalebo Nalubowa Honorable yatugamba mbegayiridde nze nyizo banga sikyalina maanyi geetegereza naye mwetegereze buli kisoboka ne mukulu Bukenya Douglas Nkakasa yaliko era wali kuno kwa nayagenda tuwasaidie batandika okusomba box fenga tetunalaba neye yali unsealed natandika olaba box nalaba box wansinga njasamye ezimu ze baleeta mukutandika olaba box enjasamye ngezaako okutandika okuleizinga ensonga mpita balooya baali mona nga ffe tebatukiriza kwogera mpita balooya munda abasirikale abo bennyini be baleeta baali balina ebyambalo nga si bye Masaka tetubirabangako abo abasirikale bennyini be bansindika ne baŋŋaana okwogera kati bwe balaba nkiremeddeko nnyo omusirikale ono akuuma Nammeere ali awo alinga mukadde then naayita kabbaka Nammeere ne banteekako abasirikale 2 abatandika okunnondoola buli wenzira nange neneekanga nkakasaaho meeya nakunnyonnyola ku nsonga nti bantaddeko abasirikale bangoberera nange baali already babantaddeko ngera omu yantuukiridde nga ngambye ndekerawo n'okukozesa kamera omuntu yenna eyalemerangako nga bakutuukira bakuteekako abakulondoola kati omunnaye nange nganza omuntu natya saagala nze mbalimbe nange nganza omuntu natya nembanga ajjamu omuliro oluvannyuma era basanga ebox eri unsealed tulowooza nti biwedde okumanya ekintu kiri kyali kipange omulamuzi yatuukira okugoba ensonga eyo nze nemmanya nti kisinze kuffe we tumanyi bwe batandika osomba ebox nga bazizza wali eri we bagenda obalira Nammeere yennyini nampitta mu bulamu bwange njogera nti Katonda
sinyumyanga kona isikola nkona chi naye nampita yiga John Sokojje natandika okuntiisa ati sanga ndaga nti nze n'obuwanguzi obwange kwabadde kusalawo kwe yasalawo nze sikwatwako nga balaga nti n'abakansala abawangudde kwabadde kusalawo kwabwe okulondamu abagwa n'abawangula nti tomanyi bwe wawonye kugira simanyi omukyala gwe wabadde oli naye ku kifo ekyo oweni UP kumuluka gwe Katwe waliwo eyankubidde essimu nga ngamba mulekewo nga sisobola lekawo mukyala ugwe n'enkujjawo nga nyina balekawo babiri ze ensonga ezo zibagenda banyola naye ng'omuntu we banyinyonyola omuntu oyo namala ne mutegeere yayogera ne Nameere so kati ne batandika okugenda nga batiisatiisa ebintu ebyo nagenda obitunuulira era nkakasa navaawo kiro sadda byatuuka ne binsukkako mmeeya nendaba nga Katemba ali mu bintu ebyo butuufu amazima matuufu akalulu kaffe bakatwala na kifuba nze kamwa kwogera mu muluka gwe Katwe mu Nyendo Mukungwe mwe muli polling station ya Kisuuna LC1 playground gye bakugamba nti simanya baasanga Nameere yekanga gwe balonda LC eyo nze najjawo diala form eyo nze nazikuŋŋaanyiza omuluka gwonna in fact ne Honorable Nanyonga Sawuya gwe yali avuganya naye walondera ku eyo polling station nayo ŋŋamba otya nti ne Sawuya teyeeronda okitegeera oŋŋamba otya nti ne Sawuya kale basolo banga yawangulawo ne Sawuya teyeerondawo bawa Sawuya walondera naye teyeeronda naye teyalonda mukyala we agenti wa Sawuya ye teyamulonda okitegeera kati byebintu ebyo Katemba gwe batuteekamu ate n'owulira ng'atuuka ku TV n'akulagira ddala nti ffe basiru tuli mu kudiisa ggwanga nze mba njagala nnyo ne batuuza omuntu oyo ku pano ne bamuteeka n'omuntu ku pano eyali mu process eyo abimanyi obulungi baleme kubeera ba Ali Mnganda Mulyannyama abatamanyi era musajja atu Ali yakudde mu mbi ezitali zize okitegeera kubanze newe bantuuza butuuza naye bwendi kuba akimanyi nnyina n'amazima gemmanyi gesobola kwogera wano ng'akimanyi nga manyi okitegeera okujja abasajja abo bannaaye naye ng'ensonga bw'eri munnaaye yeeyo kati mbadde njagala ndete ku mwami Bukenya ono manyi Bukenya ono bwe twali mu nsonga bwe mwafayita paka bwe twafayitanga era ebimu kati omanyi ekirala kyewunyisa ku mukyala Nameere kandabe wano kandabire emisi bye nga sikomawo mbadde njagala sorry, let me see here. Mukyala Nameere omanyi kyeyalaze mukama we General Museveni nti yamusinza abamulonda basinga abalonda mukama we okitegeera bwekimanyi nti ye yalondeddwa abantu 600 ne 10 600 n'abasobamu ye Nameere be bamulonze ye mwami Museveni yalondebwa abantu 509 kakati nga kyagezaako tugamba nti ye ne General Museveni amukola ki amusinga mbadde njagala kulaga abantu wano lemisi oba ngazi yantya manyi TikTok siri mukugu nnyo lemisi mbadde yakulaga abantu wano eno ye return form y'okulonda ba president simanyi oba ogiraba bulungi bwanayiga eno gye bayita declaration form ya presidential elections batulaze nga abalonzi bonna abalonda nga obagasse Masaka bali 59 mu 342 balonzi toto eyalonda Masaka otegeera bulungi kakati ye kye yakola abalonda be balonzi generally si kubanga abantu eyalonda president ku lunaku olwo ebiseera ebisingira yavaawo najja n'alonda abaki n'ababaka
kubanga salabako muntu abuuka mmeeza nze we nalondera oba ne gye nasupervisinga nena mmere yayagala kumatiza Uganda eno nti eriyo abantu kwolwo abajja nga strictly bazze kulonda mubaka mukyala yekka mu Masaka kubanga bw'otulina declaration of result from Honorable Sebina Jabiro Wanyendo Mukungwe n'ogigatta neya Kutesa Patrick n'ogatta Kyala Nalubowa abalonzi bataalinga bali 59 wonna be balonzi abakola ki abalonde 59 mu 342 bogata dia forms za constituency 2 then n'otunulira ne ya Kyala Nalubowa yasooka abalonzi beebo naye namere ayagala tukakasa nti baba jjo mulondanga ye omubaka omukyala basukkulumye abalonda ba presidenti era oyo mukyala musekeredde omanyi mu 48 laws of power waliwo take erisooka ligamba never outshine your master tokerange olunaku lumu nga gwolaba mukama wo omusinga ki obwakabi sawa yonna abajja kuwemukira akugambe kikyogamba naye kamala owulira mwami Bukenya ono omanyi y'omu ku baali bakola taling nga process egenda mu maaso nze byatuuka ne binzigwako n'ensigaza kya supervising team nga timu nza y'omu ku basupervisor baayo ne muganda wange Morris naye Bukenya ono yaliwo y'omu ku bansumagira baakeesezaawo sebo mwami Bukenya mwami Bukenya ajjira mu video sebo obeeko onyonyola abantu kyekyaliwo ku biro ebimu biki bye walaba ne kamera yeyo maaso gisimulekoko baleme gamba nti ono ddala munnabasaka omanye kati Masaka Mungu yasooka n'atugezesa n'atuwa Lwasa tuba tukyawoza egya Lwasa ebisango kati atuwadde Nammeere tuba tukyawoza egya Nammeere yatuwadde omulamuzi mwana yiga kusaba myutinge woolyawo aha mwana Bukenya agenda maaso yogera nejjira mu video abantu bakulabe simanyi kamera kati waneri better so aha ana balamusizaako zo mukubali mu recount ye Masaka yalimu ebirumire ebiyitirivu era nga in fact tutebereza nti recount eyo yali tayina kubeerayo okusinziira ku mateeka process yatandikira mu court right away nga bamaze okutuwaabira era balooya ba Mukyala Nalubowa bagezaako nnyo okugamba omulamuzi nti gundi application yali yayitako obudde naye omulamuzi gye yava n'agamba nti yadde application yayitako obudde tulina okugenda netuddamu ne tubala akalulu ekitegeeza nti process okuba gye yatandikira yonna yali nfu okuviira ddala mu kukkiriza okugenda okubala kakati tutuuka mu kugenda